Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotea wasibyotya. Nodini ntege once again bankomye onyina mukuru Kasozi Samuel. Kasozi Samuel ye philosopher gwe tulina. Nemba buuzaako mwasuze mutya mwasiyo mutya. Yonna gye musinzira okutulaba Uganda yonna, America yonna, Canada yonna, Europe yonna, China ba Asia yonna, the rest of African countries. Welcome. Mukuru Kasozi Samuel. Yes. Oli bulungi? Ndi bulungi. Babuuzeeko. Ya, nja kwebaza abalabi baffe mu kusinzira ku nsonda zonna ez'ensi byonna muno twabisanga abamu bagamba nsonda ez'ensi ennya naye obabuuza ziriwo. Tewali ayinza zisongako naye ffe katubagambe nga bwe kiriwo mu kusinzira mu nsonda zonna ennya ez'ensi oba okwetooloola ensi yonna mwebale nnyo okuba nti nomutulaba. Comment tuziraba feedback n'ebirala byonna. Okay. Kasozi Samuel mulina olunaku olwaleero twagala tutunulira olutalo lwaffe olwa Iran, Israel, America nate n'ensi endala. Bakozeewo ke bayita mini world war. Mini world war. Buli lunaku omusajja wa America ayongera okukuyega bannange mu nnyambe, bannange mu njoyini. Lwaki Iran tasaba bamujoyininga? Awo tugenda kutunulawo nnyo tulabe olutalo bwe luyimiridde. Mu ggwanga erya America twawulidde nti abasirikale bwe bayita ba mugumugu babayita ba foot soldiers nakyogera mujja kudowooza baawano ne tugamba bano abayingira eddwaniro n'okwata kakebe n'otandika okuyingira firimu zo zoolaba ezo kati bino byebyaddala America egamba oba kiki kiganye kati katuyingirewo. Twabadde tuli awo nga bagamba Trump agamba bwe naakuba ebintu n'embyonona mu ggwanga lya Iran yonna njagireka mu kkubiro esigale ng'eweddewo. Ate tuba tukyali awo Iran n'egamba nti nze ŋŋenda kuba mbogoloze. Bingi byezzeekuba buli lukyo egenda egira. Nabadde ne mwannyinaze full figure n'aŋŋamba yawagira Iran. Full figure n'agamba byonna nga bigenda mu maaso. Nti America erina ejjoogo lingi nnyo mbwe ewooza mbataddeko sanctions. Mbataddeko ki? We yasinzidde. Ate ye Muhoozi n'agamba singa Isirayiri eneebeera nga eri threatened okutuuka okuggwawo Uganda ejja kuyamba Isirayiri. Uganda ejja kuyamba Isirayiri? Tewakirabye ate. Kati simanyi owa full figure ne ame commander ani ana. Ate kati ye agamba ayagala bafuuke binye n'agamba amulimba nnyo balagamba America Remba agenda nakuba Vietnam balaga kikati ekyo kyekimuluma nti yakakizuula nti bifu. Propaganda yakola kinene nnyo okulowoozesa nti America kitalo butalo. Era ekyo kyekibadde kiwenya America amaanyi. Nga ekyokulwanyisa kya America bali bamanyi invisibility tekiwangulikika. America bayogerera amawanga nga Russia. Omuntu w'otuukako e Russia lukkiriza nti nate eno nsi ndala nnyo naye abantu balowooza Russia nfu nnyo. Bwe tulowooza Russia etya? Maama balina ebibuga balina buli kitalo butalo. Bali eri tobanyumiza na kubanyumiza nti n'otale Ukraine gye ruli. Bali eri batebenkevu ensi Mosike etenta. Simana St. Petersburg eriki? Byonna St. Petersburg, Vladivostok, gabuga gali eri gagadde agaakula ne gawola. Ensi ennene ekitagambika. Ne batusiigira ekifaananyi nti eri ennaku eyoza lumonde. Twali tuli used nnyo ku media zaabwe. Jukira tuli ku luzungu ate ne media ez'amawanga ago zaali tezituuka nnyo eno kaakati baagesiwadde Al Jazeera, CGTN, RT n'ebirala byonna kaakati abantu basobola okufuna information endala. So kaakati full figure abamutuufu America abantu bonna baasuubira nti omusirikale wa America yayongeddemu n'akantu k'oyagala owulire yagambye nti babadde mu kisiibo. Sitati kaziwedde kati kali kabadde kasikintya egenda kujja kati mu lutalo oluli kituufu. Ezo zonna strategy z'entalo zibeerawo nti ne mu lutalo lwa 719 bakiyita y'omukiipu owo Abawalabu balumba Isirayiri nga bali mu biseera bya Passover mu bikujjuko ne balyoka balumba Isirayiri. So ezo strategy zonna zikozesebwa omuntu mulumbe mu kiseera wabadde tasuubirira oba wali at his or her weakest. Mwoba omulumbiro. So ezo strategy za ntalo zonna kebaavudde mu kisiibo America nga tewangudde ekijja simu. So kaakati awo ogenda kuwulira. Era abantu abamu weebuuza lwaki Iran ddala esigadde ekyaresistinga. Kyolina okumanya amawanga gano agalina shared history oba civilization babeera n'ekibagatta nti olw'eggwanga lyaffe emyaka n'emyaka tulina olirwanira.
Italy unification ya Italy yava ku bantu bakiyita risorgimento nti bajjukira past glories eza Roman Empire. Lwaki Italy esigala nga ggwanga linafu nga teriri unified tutukize ebyaliwo. Kati ne Iran ebyo bibagatta Persian Empire bajenyumirizaamu Cyrus the Great. Bumedi ne Buperusi. Ayaye Empire yali tegambikako. Cyrus yazzawo bana abantu. Ne Cyrus yali tegambikako. Ne kuddako Badaliyo Bakambesi Atazekisi bakabaka abaali tebagambika ab'amaanyi. Kakati obagamba otya balina okulwanira eyo heritage yaabwe. Kakati ate ogatteko ekya religioni. Abantu abasinga batunira va kakati ng'eno e Uganda. Nti Uganda ojja kusanga omusiraamu wa wano, yes nga musiraamu, naye nga talina nnyo omukulembeze wa ntikko ayogera bonna ne bawulira. Yes. Nti Nakibinge waayogera olumu abawodi Kampala bayinza owakanamu. Naye kaakati eri olw'okuba population esinga bashiya, supreme leader agambye wagamba bamutwalira ddala nti oyo alinga bali ba 12 laba prophets ababashiya abaasooka. Bamuwa ekitiibwa, yes. Bamuwa ekitiibwa. Kakati ekyo kyokka oli ne waabanga obukulembeze obuliwo tabwagala atuuka ne yeegatta olw'ekyo tuli bashiya. Obushiya tulina okubuyimirizaawo. Supreme leader ayogedde batuuka ne bakkakkana. Kati eggwanga eryo libasibu lyakumala ga breaking. So fulufiga mutuufu abantu bano balina shared history, civilization, balina ne fact ebagatta ne babeera bagumu. Mpulira. Kakati oyogeddeko ku kiri oyogedde ku nsonga nnyingi. Abasajja America eno okusalawo okuyingira munda. Kaakati kino idea ekirowoozo kino okusinza ku bannayisiti b'ebyentalo nange ate bwe ntunulamu Trump ayagala ave mu lutalo luno ng'alinayo success gy'akoze nga muwanguzi. Kuba wawulidde luli yagamba Iran tugenda kwa energy infrastructure zammwe. Kaakati kubona ate yakyusiza nti ensonga ebakubya bwe mutakkiriza nti muli defeated. Kaakati okubeera defeated ayagala bakwogere bwogezi na mumwa. Tibanaye tuwanguddwa bwe mutakkiriza nti muli defeated tetubata ngenda kuba bw'otatapinga nga nkutuga bwenti sikuta otokoonawo. Kaakati nate waliwo okubeera ng'omusajja akutuddeko naye ng'omusajja ali eri naawe oli agamba sebo yogera nti nkuwangudde koona ku ttaka yadde sikukutte koona ku ttaka nti yadde tuli wali kuba Iran balwana olutalo luno balinako emirembe ddala. Size entalo ng'eza bulijjo oba ng'olutalo lwa Saddam Iraq ne Iran luli lwali front warfare olwa Gaddafi. N'olwa Gaddafi nayo lwali kaleko olwali naye wano nti Iran emu ku nsonga ezigireetedde okusurvivinga balwanira ku peesi yaabwe. Ngera ne Vietnam bwe yakola nti Iran bo baakimanya nti America amaanyi gaabwe gali mu bbanga. It's okay. Ate tebajja kukuba ba civilian paka ensejja bavumirira bajja kunoonya military targets oba arsenals zaffe ne bagenda bakozesa altitude yaabwe oba terrain. Abasajja bakozesezza ensozi zaabwe Zagros Mountain mu South awo ne se Albus Mountain ne bakolayo ebibuga. Balina mashini ezisala ensozi ngaaki. Abantu bayinza okuwooza nti ebintu bino byakulimba naye singa olaba Japan mu ssematalo owookubiri kye baakola ku bizinga byabwe by'Okinawa, Tarawa, gundi Sarabachi n'ebirala. Abajapani ng'ekizinga baakisala ensozi beetegekera America singa eneebe balumbye. Basalira wano kuva wano we tuli mpaka Nateete wansi mu nsozi. Akugamba okuva e Rubaga paka Nateete nga bayise mu lusozi wansi. Ate ziri ensozi ze bayita rock outcrop. Rock outcrop z'ensozi nga erosion mukoka yajjako layers zino zonna ezanja ze ziri soft ne wasigala obugumu obwo nga olwazi. Kati zenjazo zo Japan ebizinga byayo we byali Tarawa olusozi lwa lwazi jinja. Kati omwonga mwe basima ttano kaakati awo weewali ekiyitibwa olutalo. W'otunulanga gundi Battle of Iwo Jima. Iwo Jima okulwana okwa America yalumba akazinga ka Iwo Jima balumba ne fire power etegambika. Amaato ng'ebikumi 200 gonna ne gadda mu distance ya kilometers nga 6 ne gaweereza ebikompola ku kizinga non stop ne bakikubira eddakiika.
kyonna nga kituntumukamulira ekizinga ne wamanya kakati tumazeeko bonna Abajapani abalirwanye kakati abamukono muyingire bava mu bwato bayingire mama nga abasajja balina mashini gani mutano wansi bo bamanyi bakubye ekizinga kyonna kiyidde tekukyali balwana nga basigaddeyo mu nsozi zaabwe. Amerika kwe kuleta ziri bomu namuzisa ate bomu namuzisa ate ezo bazireeta batuuse ku mainland naye bino ebizinga bitalawa kilomita 605 okuva e Japan naye ng'Omujapani alwanira eri okukamala. Waliyo baserikale batono nnyo naye nga Amerika okuwamba ekizinga wali okukaaba obujiji era batera okulaba Amerika balina ekibumbe kyabwe ekyo bakiyita flags of our father nga fulaga ya Amerika bagikutte abaserikale baagala okuwanika fulaga so ekizimbe bakibajjamu ekigundi ekisculpture kyamakulu nnyo flags of bajjukira Abajapani abaafiira ku kizinga Iwo Jima okuwanikayo bendera ya Amerika nga bakiwa ogira bwotyo owanike ne bamunoga agira awanika Abajapani nga bali mu ttano z'omwo mu nsozi so kakati entalo bwezo naye baansi kuba zonna ebikomo ne balowooza baweddeyo kati ne Irani yaddira n'esima ensozi za Yesu ne babeera nga bayinamo bankers ziri bazisima nga ziri mu meters kumpi 8 kweyongerayo wansi mu nsozi mu nsozi banka buster ezo bomu za Amerika enene zigibiyu ezitowa tani 14 banka buster bagikuba esobola okugenda meters 6 nga olwo eri mu nkokoto obukokoto gye bayiye obuyiyi naye ku lusozi olukaddiye olwolwazi omanyi abantu bayinza zonna ziba zanjase waliyo ze bayita sedimentary rocks sedimentary rocks z'ensozi ezafoomingwa mukoka n'ayiwa ettaka ne lijja nga lyekata ne lyekatira kuli ne luzimba naye ng'ezo ziba nnafu nebeerayo metamorphic rocks kati nga olaba ogundi coral reefs n'ebirala oba nga olaba ez'ennyakashura ziba zitya metamorphic z'ensozi ezibeera formed olwa pressure, intensive pressure pressure najja nga anyiga olusozi eribadde ebbumba nerikola kye bayita brittle neriguma nnyo so kakati ensozi ezimu zaava ku metamorphosis nezijja nga naye nga teziba ngumu nnyo olusozi ezisinga okuba engumu ze bayita fire formed rocks oba igneous rocks nti olusozi olutabo okuva mu kowa y'ensi luwaguza olusozi ne luwanda omuliro we luwanda omuliro lava oyo oba omuliro ogwo ogujja gulina ebika bibiri waliwo kye bayita acidic lava ne basic lava. Acidic lava olusozi olutabo olwo lubeeramu acidi mungi lusobola okuwanda omuliro n'olaba piiki y'olusozi yonna neebuukako n'egweri okubwatuka kwokka n'amatu gayinza okubafa abali mu kilomita 5 okuva we luli kyaliko lwali 1883 mu Indonesia bagiyita Krakatoa Mountain Indonesia yes kwe kubwatuka okukyasinze mu byafaayo by'ensi olusozi lwabwatuka mountain Krakatoa kye yakola ensi kyokanga kasozi katonotono bwe kati naye kawando nga n'abalwa ennyanja abali mu kilometers 2,000 okuba abali mu kilometers 600 eardrum zayatika abaliranye olwo abali baliranyiwa kilometers bonna basaanawo abasenga akazinga konna kaasana Krakatoa yawanda omuliro ne gukola ekire ne gutumbira mu bbanga gundi wave amayengo g'okubwatuka kwago geetoloola ensi mu ssaawa emirundi egisukka mu 12 nga geetolodde ensi amayengo gokka gasibira n'eno Mozambique amayengo kiki kyogamba anti olusozi we lubwatuka gundi wabeerawo acid disturbance plates oba enjazi zenyeenya nga musisi bwolaba musisi kakati okwenyenya kuleetera n'amayengo ku nnyanja okutandika leka naawe nga lusozi lumu luvudde mu mbeera Krakatoa omuntu yenna ateekemu Krakatoa volcanic eruption so olw'okwenyenya olutabu luli nga lufubutukayo mu kkowa y'ensi enjasi zino zonna zenyeenya ziti musisi amayengo ne galyoka gatandika n'olaba ejjengo eryagala okwenkana hafu ya Workers House gasibira paka eno Cape Town eno gatuuka
kala kato lusozi lumu lwe luwanza omuliro so kakati olutabo olwo oluba violent olw'amaanyi lubeera acidiki lava olusozi lubeera ne salufa mungi ne lutandika n'amaanyi ate basic lava acid taba mungi lwe lusozi oluwanda omuliro era oyinza okulaba bageologist bali awo ne kamera ne bakwata bulungi okunyoka ne kusooka kugera ne muvaayo omukka ebbugumu ne bakwata omuliro nga gujja kuvayo gukulukuta ng'obuugi obuyiika eyo zesinga okuba common n'olaba ne lukulukuta okuva wano paka mitiyana lusozi lukulukuta naye nga lujja luyita olutuuka ku kati etyedde ne mu seconds nga gwonna gusiridde gutyo okwokya ng'olaba ekiriro ng'obuugi naye nga kyonna kyaka muliro oyo basic lava akulukuta ebbanga ddene ate alwawo okuwola kati bw'awola akola olusozi olugumu ennyo ye mabone yenna gwe tusala amayinja ago gonna gava mu nsozi bwezityo fire formed rocks ezaakolebwa okuva mu muliro kati luwola n'osanga nga buli kimu kyonna kisaanuusa emiti gyonna amayinja gonna kigafuula ne kigafuula wamu kaakati nekimala ne kiwola ne kikola olusozi olugumu olwo olusozi zezikola koolaasi ezo zonna igneous rocks fire formed kaakati omusajja waba naye olusozi bwe lutyo n'agenda alusima wansi Uganda kikaaki ezisinga zonna zi mountain kadama agenda wano kuzina ez'ebukomera awo wonna ezo zolengera nga zonna teziriiko miti teziriiko nga Beya rocks ezisinga ezo zonna ki ziba granite rocks oba igneous rocks zaformingibwa ku volcanicity lutabu lwe lwakulukuta ne luwola kati ezo ze basala ne bakola malamu ne tukola sandy dust n'ebirala byonna kuva mu nsozi ezo kaakati ensozi bwe zityo omusajja azisala nakansi kati bomu yo ne woogireeta n'okuba banka buster baasimye meters 8 banka buster weebeera mu nkokota esobola okukuba meters 6 nekka wansi nesesebbula ebiriyo byonna neeyabikira eyo nga ezo zigibiyo waliwo zigundi Moab Mars of all bombs ezo America bazikozesa bomu ziri za ntiisa nnene America ina ezo bomu enkambwe America balina era ne papa yavaayo n'ayomba yali papa oli eyakavaako aliwonda bende yali ani anti ono ye Mumerica oli owa Argentina badogiriyo yaliko erinnya lye lyali erya Argentina bali France yali Francis eyizo oba Razinga waliwo papa yali mu Germany we babeerera mu gundi ya Afghanistan America olutalo lwa Afghanistan we yagezeseza Mars of all bombs alabika ya Razinga Mars of all bombs eno bagiyita massive air ordnance blast bomb massive air ordnance blast bomb gye baleeta kati bo bagiyita Mars of all bombs Moab papa yavayo n'agamba naye mmwe nga bagikubye mu Afghanistan amawulire ne gawandiika America yakubye Mars of all bombs mu Afghanistan n'agamba muddira muti omuntu avaamu obulamu azaala abantu ne mumugeraganya n'ekyokulwanyisa mbu maama wa bombs zonna kaakati we baakola eyo Mars of all bombs Russia nekola Fires of all bombs teyagala kamanyiro Fires of all bombs ng'ate esinga eno Moab obukosa erina Russia nayo yajja n'eyaayo America olwakola Moab ng'eri mu ttani nga 14 obuwanvu ng'eri mu fuuti kumpi nga 26 Russia nekola Fires of all bombs nga ate ya ttani nga 16 okusingawo kati bazikozesa okwabya bifortress oba empuku eziriwa bagisuula ezo baziyita gravity bombs ekka n'amaanyi amangi olwokuba bagisuulidde waggulu neryoka kaakati ate bagikola omutwe guno bagukola mu mabaati amagumu nti gusobola okuyingira guti ag'emmeeri ag'emmeeri naye wasiga si mmeeri yo wali amabaati agakola kati nga yingini z'ennyonyi batagakozesa titanium yakola yingini so kaakati lijja ne lifumita enjazi bomu eyo neeyingira kumpi meters nga 3 olw'okujja olwa speed gyeviiriddeko mu bbanga nekuba olusozi neeyingira kati bwetuuka mu fuuti nga 3 neeyabikira eyo n'olyokola bipapa gyo byonna kaakati ezo zebakozesa kaakati newozikozesa ku mpuku za Iran nti eno GBU banka buster woogikuba ejja kukoma mu meters nga 6 eza esandika mu meters 8-10 okukka wansi so oba tolina kyozikozeeko kaakati abasajja babeera eyo empuku ezo baateekamu storage facilities mizayo zaabwe baziterekerayo ne bateekamu amafuta agakola mizayo kuba mizayo ezo ezisinga zitambula na liquid
propellant bakozesa liquid oxygen oba liquid hydrogen abantu abasinga tebamanyi omusajja addali twasomanga engeri gy'okyusa solid into liquid into gas into liquid kati baddira omukka gwa oxygen ne bagufuna ne bamala ne bagufreezinga ne gukolamu nga ice kati ice oyo gwe bamerutinga n'akola amafuta ge gatambuza ebizungiriza ebyo n'ebiki gwe bayita liquid oxygen bw'okalaba kabeera ka green light blue nga kalabika bulungi mafuta ga oxygen nga tomanyi kijja kugakola kutambuza ne liquid hydrogen n'ebirala so kaakati amafuta gaabwe gali eyo omuntu kuba agati bascientist bali eyo generators bawa amasannyalaze ziri eyo emmere balina kaakati eyo gye bakolera ebyokulwanyisa byabwe so kyevalayo tubaga nti okukutula Iran kijja kuba kizibu beetegeeka mizayo zaabwe ziri eri factory zikola ate nga balina ezisowa sites ezisukka kumpi ne 40 nga zonna zikola ebyokulwanyisa munda omwo mu Iran kaakati bo we bagamba nti kaakati okubye nga basirika olumala olutuuka essaawa yaabwe gye baagala okulonkinga mizayo obudde bwa kiro buziba ne ku makya ng'ebimotoka bivaayo nga bikuleetera ye Iran kati ekirala ekibadde mu lutalo luno abantu kye beerabidde nti Iran bakozesa environment yaabwe Iran party esinga ddungu balina eddungu eddungu lyabwe ate liri so unforgiving mu njaza akasana kangi eddungu likyovola nti America tebasobola kutwala amagye gano ge bakuŋŋaanyisa papasi yagondana naye si kulumba Iran nti n'okugiwamba papasi ngenda gyogerako so kaakati eddungu eryo mulimu omusenyu abasajja bakola ekintu ne bateekako kisirabu ne kubeerako kwonna omusenyu gwe bw'ogyolaba ddungu nga wansi eri waliyo launchers ezirookinga misayiro ng'emikolo gikolebwa wansi eyo nedda olutuuka essaawa nti yakuba budde ku makya ssaawa 10 tugenda kuweza Isirayiri nga byesitula biti nga byejjawo nga kisirayidinga nga kidda wali nga kino kivaayo misayiro ng'evu zifubutukayo nga balyoka bakasuka zifubutukayo ku speed ziba zigenda bugenzi roncha ziri wansi eri gye bakolereza omuliro ne gutandika upthrust force neyoka esindika misayiro olawa ku mutwe nga yegeze baswinge nga kyezaawo nga kibikkawo kalimu omugenda okutwa mulabe obusofu nga mulaba ddungu musenyu bayina ebifo yes era abantu newunya abatalaba ku videos bayina ebifo webityo natunulidde ne video eni nga abasajja bano nga kyegirawo ekisibe nevayo nekizaawo ne obeera okyali wano n'ekirala ne kifubutukayo wali mu lubiri obeera okyali ekirala ne kifubutukayo ekatwe n'olaba eddungu lyonna nga livaamu misayiro so kaakati Trump wabagamba tutukubye launcher zonna zimalawo launcher Trump ze baali bamanyi ziri fixed ekifo kimu we basindikira misayiro oba bonna baleeta ebimotoka ebirina misayiro ne bisimba layini ne bisimbula awo baavaawo bakimanya nti bikubika kati ekimu kibeera wano kisirabu okuba baakuba bingi ate naye baali webyali station nga baakuba bingi ne basigaza bitono nedda bosi bwe baali abasiru kyolina okumanya satellite images zaali ziraga nti America bayungula amagye ennyonyi ziri ku readiness otunulira level ya activities eziba ku base za America ez'enjawulo n'omanya nti bano balina kye bagenda okulumba olutalo lwa Russia we lwatandikira ng'erumba Ukraine amawanga ga Europe galajana Russia mobilization gye mukoze muli kuki tife tetugenda kulumba Ukraine Russia naye n'agamba Ukraine n'omwetekeke amagye Russia ge mobilizing activities zirabika balaba ebimotoka balaba ebiki balaba ebikinaga so kaakati nabano Iran baali bamaze satellite images nga zibalaga base ya wano set ya readiness bakomparing ebifaananyi ne balaba ennaku 3 emabega wabaddeyo ebimotoka 3 kati biri 4 wetutunula tulengera abantu bali busy beko lwaki baali balumba kyekijjawo surprise ya America nti Iran tekoze nyolosi tikyebakola bano bakimanya kaakati ne Iran bakimanya nti no wano bwe buzibu kati ebimotoka byonna yes ebimu babikubye ebyavangayo okukuba n'ebirala bye baali bataddawo mu open ebisigadde byonna ne babikweka eyo wansi so zezimu ku factors zireetedde Iran okuba nti ekya surviving ne surprise buli dakika misayiro zijja launcher zirookinga Trump n'abagamba launcher ziweddewo era n'abyeko akatambi akamu bazanye Trump n'abyeko akatambi ako nga Trump atudde waati ku maapu ya Iran n'akwata ennyonyi ye n'engalo ze buno obutoyi bw'abaana n'akatambuza bw'ati n'akoona byonna ebiryawo n'amala n'agenda wa press briefing bano mbawangudde mbamanye basalendalinze baweddewo ebyokanasa byonna abikubye ali wano mofe
so akulaga kiki nti ali wano yakulaga biwedde naye nga abasajja bakyalina baali beeteekateeka so kaakati ku kino ekyokuleeta amagye Amerika lwaki yeevuddemu nti no tuleeta amagye tugende ku ground yes abantu bano singa atandika okubasomesa ku bibinja by'amagye Amerika byeyungudde fe abasize nga twetegeeza entalo omanyirawo ekigendererwa n'omanya nti kiteekwa kuba kino 82 oba 82nd battalion gye baleese eno yatandika okukola mu Sematalo asooka 1917 eno battalion omulimu ogwayo ebeeramu ba paratroopers paratroopers bakozesa ennyonyi eziri designed nga zo zikozesebwa ku gundi eyo bali mu battalion eyo balina ennyonyi zaabwe era battalion eno y'emu ku ze batulugunyiza Somalia eyo gye baaleka ku mamotoka babakulula be bamu ku abo Abamerika nti yeyo buli lwogiraba omanya bagenda kukola operation eri risike sometimes operation zibeera behind enemies line nti abasirikale baliwa bali Kaluma twagala mu kuba ekifo kiriwa nti Kampala balina okubayisa kuba awo wonna abasirikale ba Uganda babayisewo mujje mu kuba Kampala wano so abo bakola mission eziri behind enemies line oba okulumba fortress oba ebifo ebiri heavily guarded baga katulumbaawo gwe mulimu gwabwe Amerika ebejjeyo enjala ziri ezisembayo no balina nenda naye wano abo be basobola mission eno ti emirimu egyabwe bakira ku miguwa baleeta helicopter zaabwe ne bakka bulungi yes balina bi helicopter nga byo biri designed kola mulimu ogwo lwaki nti helicopter ezikolawo zirina kubeera light nga sinzito nnyo abantu benda bakkirira kuzi parachute najja nagistabwa nakka bakomando bali abatu aina Bennett wano era buli lwolaba babaleeta omanya bazze kukola surgical operation balina ekitundu kye bazze okuwamba oba okudestroyinga bagende era buli lwobalaba ku ddwaniro omanya mugenda okunyumirwawo ekiyitibwa essasi bigenda kuseka kuba yonna gye bakoze operations zibadde zanjawulo bakola operation e Grenada bakoze operation mu mawanga mangi mu second world wabo balina omulimu munene eyo brigade so omulimu ogwabwe kugira balina helicopter zaabwe balina bi SH-60 ebyo ebinyonyi babireeta bisobola n'okuleeta ekyo kisobola n'okuleeteramu tanka helicopter nereeteramu tanka zaayo nga 2 ne bajja ne bamanya twagala kugwa ku Road Kampala ennyonyi nejja neerandinga ne tanka zaabwe baparatroopa ne bagwa ne basalako ekifo kyonna emmundu n'etandika okuvuga baviiridde mu bbanga kugamba Amerika egenda kuyingira mu Iran munda si kuyingira mu gusekere munda kijja kuba kizibu tebajja wabula balina ekizinga kye baagala Trump ayagala akolerawo success nga bwe yakola ku Medulo agamba ketuwambye wano olutalo luwedde naye si Iran yonna agamba je tegalina kigasobola kola ku Iran tumbazemu amaanyi badimanya mu Amerika wana azeke bwefuke bakomando baligiri abenege Vietnam balina mitwalo 5 mwenda ne batawamba Vietnam Iran osubiro juwamba neyo population y'amache neye namba okuwamba Iran balina okuyungulanga miliyoni emu n'ekitu kati oyagala gamba Amerika ni ennaku zino nnafu kweri eriwa eyali mu Vietnam anti ne Vietnam yeri ate nnafu ku Iran yakati kyolina okumanya Amerika ekula mu tekinologi n'abalabe bakula abalabe bayo Amerika ekula mu tekinologi level Vietnam gyaliko yali so crude and rudimentary baali bubi nnyo naye ne bagiremwa yes lwa effort z'amawanga gano ga Russia ga China gaani abantu kye banda mayininga wano teri luta Amerika lujja kuyingira mu Russia amuleke bajja kumubeera ku kagere buli ddakiika China bamuleke so kaakati eno brigade wejja omulimu gwayo gwe baagala kuba balinayo balese abasirikale nga mutwalo then baleeteyo nenda abagita expeditionary force wayo eyo yekola ki zino zonna bakola kye bayita amphibious warfare oba amphibious landing amphibious warfare nti mukola mutya nti mulumba ekitundu nga mujja kukozesa obwengula mukozesa amazzi ate muteekeyo ne ground force ejeri okutaka gye muyita land sea and what
and air amphibious land, sea and air. Nti ati kyekijja okubasobosa okuwamba ekitundu ekyo kye mwagala. Eno bagikozesa si kulwana lutalo luno luli jeno. Bakulumba mu buli mbeera. Balina kitundu kye baagala kuwamba. Naye olw'okuba nti no baagala okukudominatinga. Balina okukozesa obwengula, balina okukozesa amazzi, balina okukozesa n'ettaka. Eyo gye bayita Amerika. Si yokka yekikola n'amawanga amalala gakikola. Eyo gye bayita Amerika. Kati wa mu Iran agenda kuguwulira nti. Era wano we tujja okulabira ku mmundu wano. Kuba ne Iran teteredde. Kuba amphibious landing si zonna nti ziba successful. Tebakikulimba. Bungereza baakola amphibious landing 1915 okuwamba gali gundi Constantinople ekibuga kya Turkey. Amagye agamu gava mu Greece wa Genesis ne gayingirawo okusaidi ya Turkey ku Mediterranean. Amala ne bajjira mu nnyonyi. Era wali kuba kwa amphibious landing mukozesa ebintu nga bisatu. Ekisookera ddala heavy bombardment. Mulina okukuba ekitundu bomu eziwera mizairo mulabe nti mukkakanya omulabe. So era banaaba bakulunda ekitundu kya Iran ogenda kulaba mizairo ezigenda okukolebwawo. Naye nga ne balumbye nja kulaga nabo si be bangu batya tujja kulabawo. So kaakati America erina okuleeta amphibious landing tiwaggulu tulina ennyonyi ezidesigned okukola ogwo. Wekituuka ku mazzi balina okukozesa first of all waliwo emmeeri zaabwe ziringa mmeeri nga bbiri. Waliwo gye bayita USS Tripoli. USS Tripoli. Eno amphibious aircraft oba battleship. Eryato lino baalikola lyawukanako okugana amalala amanene. Lyo sidde nnyo lisitowa ttani nga 400. Era obuwanvu liri mu meters nga 260 ebisaawe by'omupiira 2 n'ekitundu. Naye nga tonoko ku gano ga Gerald Ford ne ga Lincoln. Naye nga lyo omulimu gwalyo tino baagukola tino lisobola okusemberera ekitundu we mwagala. We lisembera ne basobola balina access nti balina engeri eyo gye basobola okuyita ku mazzi nti lilandinga eri ebimotoka ne bivaamu. Kati lino lyo omulimu gwayo ku transportinga byakulwanyisa kago ku transportinga n'okukuba likuba nti muddire eryato lisembere ku mwalo we wabeera wala balina engeri gye bakola artificial bridge ne bakolawo bridge ebimotoka ne biyitako ne bijja ne birala. Ebyo nti ekitegeeza tanka bajja kusobola okuziyingizaawo. Olwo baagala okuwamba ekizinga kya Iran wenkugamba we bayinza okutagetinga bayingizeewo tanka abasirikale bayingirewo. Then amaato amatono nako galina okulumba aga sipiidi galumbe. Ekitegeeza balina okwengeginga omulabe nga ku mazzi bakuba. Then waggulu ennyonyi zireete baparatroopa nga baakunkumuse dda ku kizinga ebundu etandika okuvuga. So ya amphibious landing gye baagala okukola. Ya America giyagala okukola. Yereeseza abasirikale bano. Naye kigenda nno kunyumira omuntu alaba olutalo. Ffe tujja kubanyonnyola. Wana Iran eyinza okuba genda kugiggwa. Tegagenda giggwa kuba ekigendera kya America si kyakukwatako kitundu kyonna ekya Iran nti no bakirumbe. Bamanyi obusobozi obwo tebabusobola kati. Lwaki obanyooma? Nedda si kubanyooma nti entalo zino zonna ojja n'otunulira advantages kizoolina nti terrain oba topography oba enkula y'ekitundu ekufuukira ekizibu. Kyansozi, museetwe, bibira ki? Kyansozi. Side ne side waliyo ensozi. Tanka zino zijja kwetaaga okutambula. Katugeze basitadde nga ku Victor basitadde Luzira ku amaato we gakomye. Zirina okutambula. Tanka tejja kulinnya lusozi luwanvu nga kumpi Erigoni. Ebale egweri etandika okugwa ku bibuga. Ku coast eya west we wali Zagros Mountain. Ensozi zino ranges ziba mpanvu. Wano n'okuyise Kalamoja. Olusozi lumu. Ate ezo ranges omutwe olaba Lwenzori. Ovuga Lwenzori okuva Fort n'otuuka e Kasese ng'okyali ku Lwenzori ne yeeyo those are ranges. Omalako omutwe oguddako ze ranges. Kati teri tanka ejja kulinnyawo. Eza mulina sitwalira ku nnyonyi muzisuula eri nga mususse ensozi. Ku fire power ya Iran ne defense system ze bakyalina babakubye. Nze ndowooza babadde bakibaze nga baategeera amaanyi ga Iran weeyimiridde. Naye kati wano ebyokulwanyisa byeyina defense system zaayo
biweddewo bikendedde kati ne bwe tukka resistance ejja kuba wansi ye Iran yazireeta ziri mu kibbaawo nti ozirabako gwe okube ate yinza okuba yali teziina naye njukire zimu baazikuba nti naye olutalo lwa njawulo omanyi bikago planes ebibadde birandinga mu Iran ebbanga eryo lyonna kuva China kuva Russia balina aganyonyi ago ga Irishin ganyonyi ganene nnyo gatika ebintu nga Amerika ebadde ebireka ne biyingira ate Amerika yagambye nti nebigaana bagambye Amerika nti ekontrolinga obwengula bwa Iran bwonna nti no buli kimu gwe jangu okikole baagaana ebintu ebiva e Russia ani akulimba Russia kyogaana okimanyi bagaana balina obusobozi kibagambye nti no biyita mu luguudo nti no traffic eri wali Russia ejja kugamba nsenyonyi nsiba ndabe amaato ga Russia nga bagakwatire France ebyokulwanyisa ne babikwata nga byakulwanyisa byali byabwe bakutte mabegawo kebera no amaato ge babadde bajja babowa agasinga ng'amafuta gaaki ebisoba diplomasi owona okwata eya Russia ajja kukwata naye eryammwe wona okuba ennyonyi yajja kuba naye eyammwe eyikuleini obewala n'ennyonyi za Amerika zitwala eyikuleini ebintu ebyokulwanyisa so kaakati Amerika bitwala lwakuba super power ye ate Russia yesi super power motokooli bwe bagamba ani akulimba bali abasajja so bayina state eya balance kyokola noona akikola wokola kino reciprocal nkuddisa bw'okuba kino nja kikuba wookwata erya Amerika we bakwatanga bambega ba Russia mu Amerika ne Russia ekwata abalaba yabakwata bangi abo benkana so kaakati Russia woona okuba obeera ate gwe alabikanga aguresa oddidde eggwanga eriri nani Beringarent Beringarent ly'eggwanga eriri ati wo wizaanaaza enani Beringarent ly'eggwanga eritali mu lutalo so kaakati Russia gamba siri mu lutalo ennyonyi zange wakutte yaaki wakubye yaaki then ate obeera ogenda okuescalatinga wayidawo ogazi y'olutalo so kaakati ennyonyi zijja ne zirandinga ne Russia ziraba zijja ne Poland newa mawanga naga kale ffe katubirinde ku ddwaniro mubireete so kaakati basobola kaakati n'obuyambi bungi babuwa Russia epakira ebyokulwanyisa mu Iran China eyiwa muli babiweereza kasirise babiweereza ennyonyi zijja baleeta ennyonyi mwene mulanga ennyonyi ez'emigugu nga naye mulimu ebyo zijja so kaakati singa America nti no baali bataddewo no flying zone nga bafunye obusobozi nti no bakuba buli kimu ekijjawo yibakiyo tenajja no flying zone si nnyangu olina okuba ng'owambye obwengula ng'osanyaza eggwanga lino lyonna nti ennyonyi zibeerayo nezinda buli nnyonyi ejja nesituka nezigikuba buli ejja nesituka naye wano ositula ennyonyi yo abasajja ne bano ne bagikuba olina okuwamba gw'olinako obuyinza kati nga Libya omuwambye militarire ng'omaze okumukkakkanya takyalina busobozi bukuba nnyonyi zo osobola mumuwamba kuba naye ate omuwamba bwakukuba omuwamba ositula bwakusitula era ennyonyi ezikuba Iran zigenda ne bajja ne baziwochinga nezijja speed nesuula bomu neziyitamu nezigenda nazo zityawo olina okukozesa speed ne accuracy zijja nezena tugenda kubawa nti state house nezizwi nezisuula neziyitawo nezigenda sibiranga eggulu nezeyongerayo wezibasigasaamu bomu ate nezikola rawundi endala nezikuba nezigenda nezisirika ne balinda olulala kyawukana na wano nti no flying zone nti ennyonyi kyali Libya buli kimu tewali akukubanako tulimba nnyo twali bawagizi be Gaddafi yatulimba nnyo Gaddafi yalimba yagenda na trusting abazungu n'ava ku yatulaga kirimaanyi wano nga tumutya tugamba batukubire kuba Gaddafi yali badde kirimaanyi singa yalinako support y'amaanyi naye Biden Russia yali ekyalina ebizibu byayo babakwata by surprise ne batandika Arab Spring says kyovola nti no Arab Spring zaatuuka nazo ne zikoma nga amawanga galabuse bwe musuula gavumenti zibakwano baffe Syria ne kigaana Russia ne deployinga newambako ettundu lyayo nga ewali base yayo n'America Syria ne kigaana so Arab Springs ne zikoma okusuula zi gavumenti nga bayita mu kwekalakasa ne basiyiga kati we mugamba mugisuule nga bayingizaayo bagundi bawegina baani bonna ngefuuka civil ng'ekiri e Sudan kaakati police nebanga bagiremesa yes kaakati wano America ekibaleeseza amagye gano ag'okuttaka nti baagala kuwamba kazinga ka Iran bakayita Kaji Island kalimuki akazinga kano kali mu kilometers nga 20 okuva ku coast ya Iran mu Persian Gulf kazinga kanene bulungi
kuba obuwanvu kaliko kilometers nga 6 n'obunene kilometers nga 5 South Tanzania kalina square kilometers nga 30 kali awo kalinga akabuga 20 akabuga ka mpijaawo bwe katyo akazinga kano it's a rock out crop so bwe wegambye obusozi nga buli beya tebuliko nnyo ttaka tebuliko kali awo kasigala lwazi naye lwakuba nti si lwazi nga zino ezaffe kali lwazi ze bayita coral reefs coral reefs gundi dead marine animals nti mu nyanja omwo mubeeramu obusozi obukovu biki ebintu ebyo bingi mubeeramu marine kaakati buli amayengo lwe galeeta ne gayiwa ku coast ne gongera ne gayiwa obwasookayo wansi emyaka nga 3 we bayiwa kungu bijja binyiga ebya wansi ne bikola olwazi olugumu naye nga lwa coral reefs so mwe bajja kati ng'ekenyero mwe bajja bambuli cement n'ebirala byonna ebyo weebi kaakati ke kazinga kano akazinga kano okuviira ddala ku eyali kabaka wa Iran Shapa Hirev yali kabaka yali akozesebwa Iran era kampuni yali American Oil be baatandika akazinga kano kyovala America kabaluma ne Iran ebaluma baateekayo sente zaabwe America amakampuni agasinga ag'omu Europe gonna ag'amafuta America bagayina mu shares kati wotuna gundi uramuko yesinga mu nsi okukola njirabe Saudi okufa abaana sente bazifuna mu dola mu twalo ko mu nsi yonna yesinga okola revenue mu mafuta okumala emyaka ng'ena uramuko naye uramuko kigwayo kitya Arabia American Oil Company shares singa za America kakati nene ye Iran be baali bakikoze nga ye yatandika akazinga ako nga amafuta gonna ag'omu Iran agasinga awo we gasibira deni amaato ne gatwala pipes eziri wali ezitagamba kikabuka kakati akazinga America kebala tyakiri tu Iran tuginuubule tuwamba akazinga ako fe tutandiko controlling amafuta ago sente eyagala ezakazinga kati amafuta egenda kubeega gajjawa ngegajja mu Iran era nagano gajjayo ukundi kuba amafuta agamu gali muki mu nyanja so basobola okutandika ne bagamba nti kale waliwo wano katulaninga ezimu ku ki zireeta amafuta ensekiriza ensendala okuwamba gino netwala n'ebintu byayo. This is a jungle law yetya law of the jungle tino wamaanyi batugamba survival survival naye wano jungle is law of the jungle nti it's the right of the stronger to devour the destiny of the weaker. Dembe lyo wamaanyi okumira oba okumalawo ekifo ky'oyo omunafu teka lya kibira nti empologoma ya dembe okulya engabi eri olubuto nga tebajebu oba negisonyiwa oba neryako ekisambi nerekawo owamaanyi yasalawo destiny y'omunafu kakati America kyekozesa gemateeka agaliwo kakati international laws zifudde nti sovereignty y'eggwanga nti non-aggression mu bitabo kisoma kirala naye seetambula ku law of the jungle kakati wetambulira Russia alumba Ukraine UN General Assembly nemugamba vayo security kayo nemugamba nti aveyo n'atavayo Israeli alumba Gaza nemukayana ndaba kuba Beirut ogifiirako ali ku Beirut awo nawo bagenda kuwambawo Abaisraeli Israeli entalo esinga zeerwana emaliza expandinze kati erwana kuwamba nsi zijeerani kyekigenda abagisuuza busuuza bagala kukola gundi empire yaabwe etwaliramu nene ebitundu bya Egypt Sinai ne gundi Nile Delta Israeli nga tulina ogirabuukirira kakanja netwala eno ebitundu bya Saudi Arabia byonna babyagala ne bajja batwala okuba kye bayita event tebalina budde bo bagamba eyo yensi eyasuubizibwa jjajjaabwe Ibulayimu so neyo balina okugitwala naye be baluma nabo bali bamuyita jjajjaabwe bano we bagamba balina right ennyo ani ne bali bagamba jjajja waabwe kati awo wewali obuzo naye kikulu bano bo balina bomu balina ki kati bajja kufutiza bali so kakati Lebanon awo baagala okutuukira ddala kola gonde Return River eryawo so ne mu 2006 era baawamba ebitundu bya Lebanon eyo bakyagalako nnyo naye ku luno ate ekyenjawulo kye bakoze tebalinga 2006 ku luno bakolera ddala okukubira ddala ebibuga byonna bisaanewo naye bakoze Gaza baalagira nako bannange ebifo bwe biti mutambule era bakozesa bomu ez'enjawulo zi phosphorus bombs bakozesa naye teryaboogerako anti baamaanyi nagambye jungle law teryaboogerako
so kaakati awo wonna baagala Lebanon yo bajja gikuba nnyo Irani batandise okuvaavaako nalamya mwaka akakodyo Israel yakoze akakodyo k'omulwanyi omulungi Irani ebadde ewaga abantu bano kati nga bwetyerwanako ono katumufutize nga yerwanako tugire kye tugize so bajja kumaliza nga batutewaawo square kilometers eziyinza okuwera ng'omutwalo gumu mu 1200 okwagala okwenkana nga Rwanda kumpi awo bajja kakuwawo olaba gundi Return River eviira ddala eno nga ku Mediterranean nejja ng'erinnya waggulu Southern Lebanon ate bye bitundu ebibodalize ne Israel yabyagaladde ebyo seyinza okwagala mu lutalo ne sense eyina eddembe ly'expanding kasooba n'amaanyi buli lutalo lwakuba n'asuuza ng'ekyawamba ng'Amerika esirika ekize ensi zino okwerwanako okwetakkuluza ku Israel era watali ekyo obulabe sijja kuba na bw'amaanyi ne ba Saudi Arabia tebali safe bakyali wano mu kugiwagira tebali safe onaku lujja kukyegambye kakati nkuba bujja kukya batuuke bafune ensonga tebamalisa kata ne bamala ne bagikuba ate ng'ate be bagikuuma bajja kufuna ensonga gye beekwasa so kasoomulaba omwana ajja nga ggwawo Irani yabafuukidde akayinja ki mu ngato so okutwalizaamu baagala kaji Ireland nti akazinga ako bakeetaaga bakontrolinga amafuta awo oba si ekyo bwe baba nga tebasobodde kugakozesa basaleko Irani sente zeefuna mu mafuta kuba kanfulumizaamu kumpi 90% y'amafuta ga Irani gonna gayitaawo ekitegeeza bakiyita starving the beast obajja ku starvinga Irani ekyo kyekimu ku kyebaaga so kati operation eno yona wootuna amagye ge baleese ne amphibious landing oba warfare gye baagala okukola baagala baparatroopers bajje babuuke mu ennyonyi zibale bayinza okulumbisa helikopita nnyingi naye nayo kijja kubaamu obuzibu kuba Irani gye balumba sige mawanga gano amalala ejja zikuba ayo ojja kuwulira ekinaabaawo nga tuwulira ennyonyi zaayise nga nsene ne ate Irani yeeweredde dda nti amawanga Amerika gyegenda osinziira okujja okumpamba ngenda kubesasuza kegeza okuyumba ekizinga ekyo kuba eri mosiraikira okuva UAE oba Qatar be balinaanye nnyo era be bali ready okwakiseputinga nti Amerika balina okufuna base batekeyo ennyonyi zaabwe balyoke beetegeke amaato galyoke galumbe deni abalumbe naye ekyo kiyinza okuba ekyobula kuba ne Irani ebalaba ate ebadde kuba base so okutwalizaamu noona akyali gambolingi wakugezaako naye nga kirabira dda Trump yali agadde akozesa chances afune waaganyi naye windi waviira mu nange lutalo kasozi nkusibudde kale bane kamba sibulirwa no tubagamba nti nno tutambudde okuva gye twatandikidde olutalo oluwulidde lwa Iran nze Nurdin Ntege anoonya ekigimusa nakugambye bakiyita Fatiso ekigimusa kya Fatiso emmwanyi olusuku ne muwogo bangambye teekamu ofune ku muwogo mimonde kya mitwalo no 7 gyokka kira 25 nkubira ku simu gy'olabaawo 0701 558563 ofune ekigimusa kino tutambula buli nnyo ne mwami Kasozi twogera ku nsonga ez'enjawulo lumu nja kujja nalabyewo omusajja ampa eby'enjawulo naŋŋamba Amerika eno ezze erimba abantu okumala ebbanga ddene Kasozi wenjagala tukomewo mu maaso eyo oba mwezi nga mulamba mu maaso egamba yasooka okufuna omuntu yagenda ku mwezi bagamba tekinologi yali luddawa eyamukuba ebifaananyi yali luddawa ebizibu biri awo ani yakube yagenda ku mwezi gwe bagambe yasookayo n'amukuba ebifaananyi Amerika yayagala nnyo okuwangula olutalo lwa propaganda against awaawo naye ebibuuzo tosobola kubanga kompyuta ezaaliwo nga n'essaawa y'okumukono kati esinga okuba ne tekinologi kakati ani yabakuba ebifaananyi ate nno nze nina mukwano gwange ali US captain magye ga Amerika naye yaŋŋamba abaddeko ne mutabani wa Armstrong Neil Armstrong mutabani we Malcolm era yagendayo ne maka gaabwe Ohio n'agenda era ng'olaba ebifaananyi bya Armstrong byonna naye mutabani we Malcolm yamugamba buli lwe nabuuzanga taata ddala mwalandinga ku mwezi yayombanga buyombo okitegedde tujja kukomawo awo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba